nakupa kyoluye nagambye yangu wanze siddamu tambula naawe tutuuse mu bantu otandika okwetambuza empola njakukyakula butika obwo obutama obeere nga abutuse empafu Marusi bannange mbwaggu wakola amaka kunagambye gitawo tambuka wulira nakubidde isima nakedde essaawa 12 okuva mu kyalo nenkubira isima nemubuuza isima omanye wa Marusi naŋŋamba abeera eri ng'ewa mulindi neŋŋamba nedda nja kukeera ate jjukira wasooka noŋŋamba wasooka noŋŋamba lwosemba okujja ku lumbe noŋŋamba bannange ma Brighton ng'oludde okujja okundabako wali obuuzabuuza era ne maama ekyo yakizzeemu ne maama n'abuuza bannange ng'oludde okulaba ku Marusi bwe jangu otude wano munnange ntuuse olwoza ebibadde byangu ntuuse eri nensooka neŋŋamba bannange oba gye nzije wakyamu ne baŋŋamba nedda genda ku maka agaddako bannange ntuuse nenengera amaka zenanga sigategere neŋŋamba bannange abantu mukola ssente Marusi oli mukodo asiri mukodo mama Brighton nemana amaka weegati n'otampako ssente muli mutya eno ate netwala ogitwala eriwa njakubuulira nga munnange osanze mwenda ng'ogendawa awo ng'ekitende bannange otunda gomesi era sentunda nakwambaza abagole bannange njagala okubaako omugole naye bwe yata Brighton yagaana okunkuba embaga bannange lwakyagaana Mulira omuntu omukulu n'agaana yadde okukyalako ewammwe ate nga maama yaŋŋamba gw'ayina gomesi ennungi enziri era nabaddeawo nenkirowoozamu neŋŋamba yonnange omukolo gwange gutuuka ani anaakukolako obulungi neŋŋamba nedda Marusi waali nga baŋŋambye tutunda gomesi kubwereere ogenda kunkolako gw'oli mwana wa maama osobola okusabadde 10 tasobola kubeera bwonsaba 10 obanga ali era bwekiri naye munnange osanze ŋŋenda kulaba kilayanti yali awo kitende ate sala kutuusa kwetinga abakilayanti ogenda kulaba kyanti kilayanti wange bebaani nagamba ate Charles gogenda okulaba nange wakandise Charles neŋŋamba nedda oba ogenda mu kyalo ngenda kulaba kasitoma kati njagala abadde ayagala engoye mubuulire sente z'engoye ezo asobole ayagalamu agomesi wegenda sawetuli naye munnaye kasooka kwayo omutwalo kubanga oyinza okuninda nga tondaba kati ono aba transport n'akuzaayo nedda omutwalo gwo weebale naye ate ojja kunsangawo ate lwaki yentwalayo ekyokulesezza bwotyo bino mbiteekewa mu nju bannange temulinawo kisenge ky'abagenyi sokojje otuule wano katono ati zembadde zino zaaki za transport nyinza antwalawa okuzzayo mu kyalo nze mbadde mmanyi osekundabako mulaba laba nnoono nze nzira mu kyalo omwana nze nzira mu kyalo oyagala ki ayagala soda bamuwe soda bamuwe soda osobola kujja mu maka gafaanana bwe gatunodda mu kyalo oba musiru ne mu kyalo bakuvuga naye okubanga essimu nakubidde kolobokisi nga teriiwo neŋŋamba nedda engeri gyoba ne bakyalisa abo boogambye baani bakyalisa bakasitoma bakilayanti abo engeri gyoba nabo neŋŋamba nedda olwakuba oli bize nensuka nenfumiitirizaamu neŋŋamba bwe naagenda nga toliiyo kiyinza okuyisa obubi naye neŋŋamba ate bw'onsangayo eba surprise era nagambye bwe najja bwe nti ejja kuba kyapati surprise neŋŋamba kyekyo kwekujja naye katuka kyoba okola nza okusiimula nkumanyi okoze ebintu nkumanyi okufumba nkumanyi nze nali ku ssomero lya Gombe Junior ayiwa mwami Kiwalabi nga wenkola nga metroni navaayo nga banjagala nga tebaagala ŋŋende owulidde kaakati
obadde ogenda mbadde ngenda kulaba client wange wali ekitende Genda. kuba abadde ampise nsobole mumukolako naye nze ogenda kunsanga wanti naye gwe atankubidde essimu bannange onguddeko kyekimu genda mu nju kati ono asulawa banaamusuzaawa tetuyinza kuddayo kati kyangu mwemma banna omukyala maluusi yazimba amaka ababagagga banne yingira mukwano